yitamu. Let me tell you. Mwe obusiramu. Yes. Temumanyi bwe butambula. 1969 bateekawo UMEA. Why? Tebateekawo ekibiina ky'abasiraamu abato okukuuma ebintu bya at one time. Amin yawa abasiraamu ebintu bingi nnyo. Ebintu byonna agakaani biki n'omuzikiti gw'e Kampala mukadde gwali gwakakaani kubanga abasiraamu baagakaani bo bwe baba basala kusinziira ku bugagga. So when I analyze Islam mutegeera kuba mama wange avamu jjajja nga azaala maama yalaja bushimuni jjajja azaala maama ye Hadija Nanyonga. Famila ferimu abasiraamu. Jjajjange omulala bitujjuma basiraamu bajjajja. Yawasa abakazi abaluganda abakimuli. Kimuli yali musajja ate nga ku kyalo ebyerima byokka Kimuli yali ow'amawulire. Kojja wange Samula nze Sewunya bansereko baani. Family yemu we are very powerful people. Kakati nze kukulya ne kugamba Museveni yali ne Samula. Kasawo kenkutte ngenda ntinda bulaba kusaamu bwe nalondayo bwendisanga ne Saamu ng'amuzanyisa tuli kubagana poliisi yeriswawe oyo gwe baali bayimba kujja wange gwe baali bayimba. We are very powerful people mu ggwanga muno. Kakati nze mbabulya ne mbagamba nti mumwagala kudisoyinga mubaje si asoose okusanyawo polopati y'obusiraamu. There was a time when the Islamic faith controlled more property. Waliwo amayumba enajja nankumi were they destroyed by Mubaje. Waliyo farm aminize yabawa were they destroyed by Mubaje. Ekyokubiri nti obukulembeze bw'obusiraamu bwajja wano waliwo mukwano gwange muganda bamuyita Kisuule Okitro alina PhD mu busiraamu era yampita ng'omwana bwafumbirwa ensi yonna neyewunyeka wenyi ye yampa sente ezakola olupapula lw'amawulire lipoota Kisuule era nakyogera nembaga nti nze kolagana yange n'Ekisuule yadda temumanyi Nasifu temumanyani. Kakati tudde abasiraamu bakola constitution Katende yagikola. They did not have a Muslim at that time. Constitution y'obusiraamu ekugamba bayawula administration ne baawula ne ligo. Constitution y'obusiraamu ebagamba temutwalanga nsonga za busiraamu mu bamatiya. Nsonga z'obusiraamu ziggwera mu kooti ya busiraamu. Ne bakola kooti olukiiko lw'abamanyi majirisi bulama. Lwe lukiiko lw'abamanyi mbasiraamu. Majirisi bulama. Ensonga zonna ez'obusiraamu gye ziggwera. Abasiraamu bakola ensobi kyena bagamba nti bwe baali bakola constitution ya Uganda kabaka tebamuteekamu. Bamuteekamu misirinias. Abagwagwa basiru ab'emengo bamayo. The kabaka is not appear again in the constitution. Any article is amendable. Eri mu constitution. Yes. The kabaka bali bamutedde mu misirinias. Taina amendment. Any article is amendable mu constitution. Tebamuteekako amateeka gamufuula. Wegali. Yes. Traditional Rulers Act. Amateeka agafuga bakabaka. Does not recognize you. Naye nga abasiru baali tebakitegeera. Temanleke mi bwe nkugamba sijja kubeera Museveni ampadde obwadvisor yali ansayiningiteko ebbaluwa neŋŋana okusayininga saagala kunfuga. Kyekyaganisa obwadvisor. Simanyi minisita ani atwala Baladis ajja kunfuga. Minister Babaland abatwala. But every time Babaland is my friend, is my sister. Good person. Bamumpayirizaako n'okumumpayirizaako
naye kyenkugamba kiri kimu tibwenzikiriza nti ndi advisor kasita Museveni ansayinigira nenkwata ki sikkiriza sigenda mu ofiisi bagenda kunfugiramu to protect myself. What does Museveni need is me to defend him, to fight for him, not to office. Kati bamuli Bwangobe Museveni Bwangobe yafiirwa president bamugamba gobe balina akatambi ke batambuza ayina pressure nedda waliwo akatambi ke batambuza ne president yakoogera dda kadda ate president mukatambi wa Museveni nayogera ku Mirundi Museveni alifunayo omuntu amudifendinga like me nga mange bamukuba amagulu iyo Museveni muyita wakuzanya ayidefendi Museveni sigenda nga ko mu opposition mpagira mutabani we kakati kyenkubuuza Museveni bwanziyako obwa advisor afunaki kubanga obwa advisor atwala motoka n'abasirikale nga batwala nga ngula abantu president watwala abasirikale Bwangoba nze nfunamu kitegeeza nti okusokola abantu kwempakanya akuwagira bano abasirikale bamanyi gundi organic case yes bagala kusokola bavuwadde musokolanda gendo sokolenye kono kino sokola nyoko sokola kitaawo sokola abaana lwaki sokola balala ani atunda ebintu by'obusiramu andi kubuulidde ebintu by'obusiramu byali bingi nnyo mubayesi abitunze kasolo wekyengera oyo musajja wekyengera bamutwala nakuba mbabaali nadduka ne bamukozesa. That is a hunting dog. Kojjaawo naye hunting dog omumanyi kojja agobye ku mukolo gwe kyenkubuulira hunting dog omumanyi oyo nti mwinako Oluganda aliwa yenna oyo musiraamu owekyengera eyali kyamani w'eggombolola bamutwala nakuba abasiraamu banne ate baali bagenda omubatula mukazi wange eyaŋŋaana naki nali nkikiriza nakayina embaliga mukabala ebintu by'obusiraamu byali bingi yes mubajje si yabitunze byonna mubajje yakitunze naye era naye alina byatunze anti wulira timubajje babagoba mukosibule mukansa yaliwo yali kakooza ate nze nagendangayo Yusufu Musa byekwaso Yusufu ye Yosefu Kisule Dokto Kisule waliwo kakooza nga mweru bwati nga ava Kalungu very man interim administration nagirabako okankubulire banzi bewaka naye nga Kisule yampadde olugoye nendiwa mukazi wange maama wowazana nga lwabasiraamu yampadde esaati nga nungi nnyo zaali gundi kati Kisule olugoye lwange lwennyini Kisule luyampa ndukolamu sikaati ne bulabuzi mukazi bajja batubba ewaka ekisooka bakuba ejinyene ligwa mubasafu nebabakwata ndi mwavu muzibu nnyo olugi ndizizika muti babbi bajja tebamanyi nti eddoko lyennina lifuwanga amalenge kakati omanyi what happened nebaka ekiro nga babbi bagenze tebakwata mukazi wange bagenda batwala egaali yange ne batwala ki bakolanga bwe bati kozi nze mbalaba nengenda ewaffe baali bakagenda nengenda emanju nenkuma omuliro kankubolere nagamba mukazi wange maama wewazana we are going to arrest this. Why? Batutta olugoye lwo olugoye lwali unique nga Kisule yalumbadde bwe bakuba ejjinja okumanya nali mwavu bakuba ejjinja neligwa mu nva ebyenda twabijjanga ebyenda obimanyi
ebyenda tulabijjanga wanseeko mutubu faaba mawulire bonna embuzi omanyika nakagundi k'embuzi kendya nakajja wanseeko mutubu bakuba ekiri ekyabasamukira ndeeta poliisi ndeeta embwa mbayoola amasapu nga kabaliruddawo nali mwanvu naye nga semunnapawa mu gavumenti myaka nga 23 okuva emabega nti nembayoola bonna nembateeka mu kkobe naye ng'ababiri embwa naleeta embwa ku kyalo nze nasooka okuleeta embwa ku ssana ensi nedduka ne badduka nga bannange obwavu ki obwolo ne muzeeyi tuddeyo wali nga tumaliriza ogambye nti mubajje si alina okuvunaanibwa yekka n'abalala ebintu by'obusiramu byali bingi wati mubajje has done wemukubira mubajje noono w'abakristaayo kazimba baddira ebizibu byabwe ne babiteeka mu tteeka ly'abasiyaka n'ekirivu ki ono n'ekirivu ki bwekirevu kyo omanyi nti bamutwalira mu kooti abakafiiri bwe bayimirira naye bwe yayimirira bamutwala mu kooti mubajje bamuleeta mbu wabatabuliiki ekirivu suniyanna bamukube bamuteeka ku siramu bo banyiivu anti kyenkubulira noono kunti namugamba nti gwe mubajje oyinza okuyingira mu bakristianis nti onzaalira katonda kino tikikusaba nga tuyita mwana wa yesu kristo the nature the difference the fundamental difference between the Muslims and the Christians the same of Jesus okuzaalibwa kwa katonda mubajje kubanga yali amaze ayingira mu bakatuli mubajje agamba Museveni nti nze tuwe sente tulonde obusiramu nazifera n'ekirivu kye ono ow'abakristaayo kazimba mugalu yagamba abakatuliki bamukyawa kazimba mugalu abakatuliki bakwe ewange talina keyaliddeyo lwanga bwe yafa ewange talina keyali ani akugambye kazimba mugalu abakatuliki bamukyawa eyo yinta Christian Council teribeerawo nga kazimba mugalu waayo paapa yalagira omulambo gwa lwanga ne bakutwala ekiro ku bigambo kazimba mugalu byeyayogera ewange talina kyeyaliddeyo kazimba mugalu abakatuliki bamukyayira ddala who has told you ti omusajja afudde butwa kazimba mugalu kati kyekubulira kazimba mugalu noono ow'ekirevu n'ekirevu kye be balwanyisa abasiyaga kababakube bagenda mukuba bamugyewo gwalowooza nti nowekyegera yamukuba kale yalumba abasiyaga kabamube bamwabye bakube ne kazimba mugalu bamwabye ketusembeyo n'ensonga dakika nga 5 eyakyabazinga ensonga yakyabazinga ekutte wansi naye waggulu mu dakiika nga 3 tumalirize yakyabazinga tuve wano ekidomola bwe kibeeramu amafuta buli kyo kifumbisa ekiwunya amafuta kyembagamba wabaddeyo miitingi ebukedeya ngera bateesa ku byakyabazinga anti bagambye yenyekolodiwo how can you refer to Mongols as a Cold War? Niruabo as a Cold War. We don't have a Cold War. A Cold War where America and Russia. We have different interests. And I don't support it. Number 1% to finance it. Young bums it was Ndikumuhozi. One of the reasons why you support a person in politics must be selfish reason. Muhozi yampa omutwalo gwa $1 nengende Kenya. Jono Muhozi yakuwa omutwalo gwa $1 nogende Kenya bakujjanja. Mufumba kano mufumba. Nene motoka generera ye yalagira. Andi nkubole. Ano na motoka najijjawo n'amafuta. Who did it? Muhozi naliwana ngabango bimuseta awo. Nangamba ya muzeyi si yagobye. Kati Muhozi nobody can separate me from who? From General Muhozi. Omukazi ye n'omugezi bw'aba ali mu family alina okufuna mu mulamu we nga bbaawe afudde ali mulabirira
kati nze mu gavumenti nafuna mwani General Muhoozi ono yanjoza sirira kugenda buwe no mu gavumenti ya Museveni ninamu abantu aba Sale is my friend from the bush. Mu government ya President Museveni wasigazaamu emikwano ebiri. General Sale ne General Muhoozi. Anti Museveni yangoba nankanyuka kasasiro bamujuza bakoddomi. Sale ampe ekitiibwa. Sale ne bwenkuba essimu bangamba agenda kukubira era Sale ligizimi. General Sale akubira. Yes. Wakuba siri mulebeesi twagendayo yakuwa essaawa 4 yes twayogera okuva ssaawa emu mpaka ssaawa 4 Sale yampaako sente ng'abuuza omusajja ono nali muto nga ggwe actually General Sale nambuuza naye taata mmwe nga mugezi nnyo yes obwongo bwe tugenda Sale yakuli olumbe lwa taata wange bwe baakola vidiyo banziyamu General Sale yali omugenyi omukulu ku lumbe lwa jjajja nete walimu mukulu wange bwe yakola vidiyo yanziyamu did Sale nze natwala Sale ewa ne mu campaign omanyi nti Sale yanyamba nali nkubagana ne Kayanja ne Kasire wange General Kayanja Sale n'ategeera nti bagenda kumbattula omanyi Sale kye yakola yaŋŋamba jangu omperekere emukono pologulamu n'ayita eri wa mukaaga General Sale bwe yategeera nti okubagana ne General Kayanja n'ate abagenda kutta n'akuyita omwerekera emukono yes Sale yokola yabulira ti abaana bange tebasoma Sale n'aŋŋamba jangu obeerawa tiwazana jangu ku luguudo Sale n'asanga ku luguudo mu Range Rover ya black nampa miliyoni atano bannange zambunyabanya bweziteeka mu nnyumba nempulira bali ebweru ate nenyigira toyi nze kwekamu nasula mu toyi nkanze kuta you see General Sale yakuwa miliyoni 5 obwavu kibi nnyo nabbi yagamba nti obwavu bukafiiri kateebereza Sale yali mu Range Rover ya black ng'avugibwa omusajja musoga nangamba abaana bo tebasoma konze tebasoma Sale n'akwata miliyoni 5 n'agakuwa naye wasula nazo mu ttooyi anti bwe nayingira mu nyumba nempulira ebidudumu ebweru ate nengenda nazo mu ttooyi nasula nazo paka enkeera mu bbanga Sale mukwano gwange nnyo era newunyiza bamugambye sente zimuwe Sale n'abagamba ti nedda muziwe kuteesa yajja ozituusa kozi Sale mugezi Sale amanyi ti oyo musajja ye Sale alowooza nti nkyalwana nedda nkaddiye tokyalwana sikyalwana omusajja omulala amanyi obulungi bamuyita Kanaani kano nkozi era eri wa Sale nnyo Kanaani kano ngondi yagamba Museveni ti fesebo tuwe order tuve mu maje tetulifiira ku kizimbe nga Wilibalo kano boogere bali tumanyika kye kuba yasomeranga mu St. Francis Sale amanyi nnyo ono omukoyi atamanyi yalowooza nti bwankuba ngenda kukola ki Sale amanyi nnyo okusinga Museveni nange njagala lupiya yagala sente mi nataka pesa peke yako General Sale akuweyo ekisaawe ogende tokyagala bintu bya ntalo ate ebiganye Sale yagambye tagenda bibeeramu Sale yabagambye mugende wankosaamu kati angoberaki Sale gwe nsinga okutwasinga mu gavumenti ya President Museveni osinga kutwasitinga mu General Sale neankosaamu taata wange ankosaamu jjajja mmwe nebanoonyeza egundi yampa ekizimbe ku NASA oyo taata oyo jjajja mmwe Honorable mwe ekibakoze obubi mwala kukiringinga ku byange temunoonyeza balala naye nze ngamba noonyeza ankosaamu naye Honorable Kuteesa yali mukwano gwo nnyo
ng'akwagala nnyo. Yanjigiriza sente. Honorable Sam Kuteesa. Yali antwala mu America. Wagamba wali ogenda fumbirwa muwala we. Yaŋŋamba ebyo bireke. Yaŋŋamba nti oli musajja mugezi nnyo. Luli n'ogamba wali ogenda fumbirwa maama ffe. Tebiriyo biko biyinza. Naye mwe hayiri nti Kuteesa told me. Kwakimanyi omanyi Kuteesa naye nina Kuteesa n'amasente dola 10,000 genda esambya bagenda kunnongooza. Musajja agenda okunnongooza n'agamba ono emirundi atagala federo n'adduka emisinde n'ebifaananyi byange nemulinda ku finance nangate gwe tebakolongose nemugana nedda ssebo sente zaffe basibbye nannyongera endala nengenda emulago. Me am loved by people. I want to tell you. Mwe temukifunye nze kyenkoze abantu ab'amaanyi ennyo abantu batyo tafiire batafiire mukwano gwange nyate mwagala nnyo tafiire tulina oluganda is honest otafiire iseke naye ate nali manyi nti tojja kukwatagana na General Tafiire engeri gye mulina characters zezimu naye ate General Tafiire mukwano gwo nnyo ali very straight. Tani wa Mirundi yaŋŋamba Otafiire yaŋŋamba ebyuma byo byolina jangu nabyo nkette. Otafiire muketta kuoyo omuntu omulala gwenjagala ennyo mu nsi muno gwenjagala ennyo who would be a good president of Uganda is Mugisha Muntu. Mugisha Muntu tufaananya character. Mugisha Muntu General Mugisha Muntu asoloka president wa Uganda. He's not corrupt. Na principles. Aina principles. So mzee tumaize ne kyabazinga. Fortunately for Mugisha Muntu taina is not anti-Museveni. But Mugisha Muntu omukulembeze wano opposition asobola okukwata eggwanga lino n'alikwata ntufuna emirembe. Mugisha Muntu tawalana tajooga si muppi yali mu gavumenti limaliriza engato z'oludda olumu n'abeera mu gavumenti bata jeti mwebazi eyabba natta abantu nga mmekamwani kyobola Museveni bwamuwa obwa minisita ya Buganda lekemi naye tebagamba mbu Museveni angobe anziyeko bwagundi abantu bagamba Museveni tayira Museveni bwanzijako bwadivaiza yagwa bagenda kutegeera ti olwokuba awakanya Museveni mugezi. Museveni anjagala nnyo okamala obukamazi. Museveni kyanzijeko obwaki ti Mirundi bamujjeko obwadivaiza bwe Museveni baatwalayo gundi zonna n'ababuuza ya Mirundi eriwo muyita musiru appointment letters ani akoledde Museveni lekemi kale mzee tetugenda kusoka